tuwaye nkwaniriza nnyo n'okusinga bwe gwali gubadde nze Frank Olisimbi bw'oba obadde olowooza nti wiiki ebadde waki ng'erimu ebisesa n'ebinyiiza nkugamba nti sit back relax olabe wonyumirwe. Now omusajja omuwandiisi w'ebitabo omusumba ow'obuweereza obwa Let There Be Healing Ministries oba Let There Be Healing Church, Pastor Evans Mayambala musajja wa byafaayo nnyo. Abalaba Moses Golola musajja oyo ayogeza amaanyi, ono ye mukulu w'oli baluganda mu ngeri eyo. Olwaleero yatwegaseeko tugenda kuwaya ebigambo. Omusajja muwandiisi wa bitabo, awandiisa ebitabo nga lwaki tokulaakulana, bizinensi n'ekugaggawaza, ebyama by'abagagga, abagagga be batusinga, musajja wakuzzaamu maanyi, musajja wakugulawo bwongo bwaffe tusobole okulaba wa gye tugenda oba nyinza okugamba okulengera. Pastor Evans Mayambala nkwaniriza nnyo. Nange nsanyuse. Webale kutwegattako. Ndi musanyufu. Walwera ngamba lwaki omusajja oyo takuba bikonde nga mutowo. Omanye ebintu byonna family bwe Katonda yajiwa. Golola bwe yali akajjuza gwe waliwo. Family Katonda baba yajiwa mutayize ensonda zonna. Kwe kuli ensi. Kati bwe tuli oli akuba bukubi nze obwongo nzimba buzimbe. Ensi wagiriira eno yagiriira eri. Seriously. Mukulira wa? Ewaffe mu kyalo. Bayitayo Lugoba Kawempe. Oyagala kujerega ffe abaava mu kyalo. Abantu balowooza nti bwe twogera ekigambo ekyo tuba tusaaga. Ekigambo ekyo kinene. Taba kuba Katonda okuva erugoba okujja mu kibuga. Walinga waliwo omutwalo gwa mayiro. Omutwalo gwa mayiro. Because ffe we twakulira nzijukira bulungi omwana nasomera Kazo Primary Government School. Naye omwana omu gwe nasomanga naye yatwaye tuyiteeka naga nti waffe tuli baavu. Naye mmwe muli baavu nnyo nnyo nnyo. Kwaga mwavu munnammwe. Naye yatulaba naga nti abanna naye ati kati mmwe obwavu obwammwe mwiseewo. Waffe tuli baavu naye ate kati mmwe kiyitiridde. Kyayitirira. Nga muyina essuubi olwo. Nedda. Mubeerawo bubeezi. Ekimu ku bitabo byange nagamba nti abantu bagamba nti ebintu abantu ebafuuka baba babifaananako edda. Oyo ayinza kuba logic. Biyinza okuba bikwate. Kubanga ffe twalina ebizibu byaffe ebiri squared plus a constant. Gamba bino birabika tebijja genda. Kubanga nze bwe nzijukira maama olumu tuba tuli mu ffumbiro. Yes. Nga natulanga nnyo ku masiga side eno maama ng'afumba. Kiro. Buhungera awo. Nemugamba nti maama nze waki tewanzaala wa Kabanda. Kabanda yani olwo? Kabanda mwami ali ku kyalo, mwami yafa. Kama muwumuze mirembe. Naye nga yalina Morris Kabaawo. Emmotoka Morris Kabaawo. Bazenyumya nnyezo. Kati bo balina ne ku masannyalaze era nga gakoma wa Kabanda. Gaako ekiro. Mugalengereni. Abaana b'ensoma nabo. Era omu bamuyita Reverend Kabanda. Kati mu kusoma kwaffe kuno bo balina engatto nze sirina. Tusoma mu bibiina bye bimu. Musomerawo olwo? Kazo Primary Government School walinga ku Muganzirwazza. Kakati eyo obulamu bwaffe bwanjawulo nnyo tube kale tebabeera wala. Babeera katunumba tukkirirako Katonda naye nga obulamu bwanjawulo nnyo. Naye nga bo mikwano gyange. Kakati bwe nalaba obulamu bw'ewaabwe nze muline nga nti naye maama singa yanzaala wa Kabanda. Kati nali ndowooza lwaki teyanzaalayo. Choice eri awo lwaki ffenna akuŋŋaanya ffenna ebivubuka n'ebiwala ffenna n'atutuuma wano. Wakiri eriye wa Kabanda. Wala nze muli nalowooza nti enjawulo yandizze. Yes. Maama n'antunuulira juzi nali ntongoza ekitabo ekimu. Buli lwe ntongoza ekitabo muyite. Bambi. N'antunuulira n'agamba abantu abaaliwo naga nti ono ye omwana namwezaalira. Kuba yambuza ebibuuzo mu bwangu lwaki saamuzaala wa Kabanda. Maama yani oyo erinnya? Maama Mbeere Nakandi. Bambi. Mukwano gwaffe. Tumutumidde. Oyo amanye ebintu byaffe. Ate taata? Omwami Daniel Senoga ye muzeeyi wange oyo ye mukwano gwange muyita Land Road. Naye maama ye badde waffe nnyo. Bakyali ku Lugoba batudde? Batudde. Naye bayise mu bizibu. Ennaku tetta siga baafadde. Bandibadde baafadde. Kituufu. Era kusigayo abatadde naye twalaba ebintu. Ffe twalaba ebintu mu bulamu bwaffe. Nze kutuuka mu kyomusanvu nga sambalanga ku ngatto. Era nze nga tonazambala senior 1.
nga ngenda kodi Kampala nagula engatto zange mu lujja lw'owino ekigero olwo kimanye engatto kirabise kityo olwo kitadde mu ngatto zikiyiga era ndoza byemu ku bintu byenjagala mu bitabo byange nti ebintu ebimu ogenda biyiga kati oba ku myaka emeka asita kituukanga bwe bwetaavu obudde bwakyo bwe butuuka tolina na excuse kati buno bwali bwa ngatto biri nabisobola mu primary mu secondary ekimu ku byetaagisa ngatto nawe obulamu bwe bufaanana waliwo ebintu ebyetaagisa bye tutaasisinkana bye bikyatubonyaabonya kubanga ekibuuzo ekisooka kibuuza kyetaagisa kitwala ki I think buli muntu bw'aliddamu ekibuuzo ekyo ffenna tugenda kuba bulungi olweyambuza naye ffenna bwe tubeera obulungi ate baliwo abatuweereza kiki ekibaawo awo buli omu ali bulungi nemugaa nti ekigambo okuweereza kyekikulu we are all service people asaawa ewange mukubira ssimu ate naawe olina byokola ate nange abankubira essimu ye byatasobola naye ajja kukubira essimu naye ekimunkubizisa essimu sirwa kuba buli muntu asobola kusaawa oba okusaawa kwa kitalo naye omusajja yasaawa omuddogo waffe n'asinga abasaayi abalala kati nze ate bw'aba asaawa sibeerawo nga mmulagirira kati ekyo kyampa amaanyi naye nga nti ekintawaanya n'abasaayi b'omuddo kiki nga waliyo omusajja asaawa waliwo ennaku zino mu interview olupapula kati gye luli abantu bayogera ebigambo bino nga bagenze okusaba emirimu olina agamba nja kukola under minimum supervision minimum or no supervision kati omusajja oli asaawa mba siriiyo nga simulagira kati kyavamu noga esimu yo gimpe okuba bukubi simu bantu bameka abali eyo betusobola okwogera nabo ng'agamba nti pasita Mayambala nze bwe watabawandagira ne bwe watabaawo nampala nsobola okukola ate abo be bagagga b'omulembe guno tewali supervision era abo bali ku level y'aba consultant abaga nti omulimu mugumpe kikulu nnyo ekyo nkomewo mukomewo mumutwale mulimu gwammwe naye ne bapangisayo ne nampala naye ne bamusasula omusaala lwaki gwe tebakuwa ennusu mitwalo 3 mu mwaka omwezi guweddeko nampala bamuwezi singa ezizo kubanga nezammwe mwenna ze bandibongezza baaziwa abacunga ati mwandibadde mugamba nti let's make this a better deal mukama waffe tuwa akabanga okomewo ennaku zino nali mbuuza abamu ku kitongole kinene wano sijja kyoga ne mbabuuza nti lwaki mufuna ssente ze mufuna obuuza bamanager n'abakozi bagamba omanye ebizu bya wano omanye abatukozesa omanyi ne baba excuses zonna ne bagamba ani ku mwenna yakola entegeka ng'agenda okukola ekisooka tingenda kuba relevant ngenda kugasa eno gyendaga omugaso mugulinde kubanga omugaso kati wano kweni TV omugaso gwawo gwanjawulo tegulinga ogwo mu katale owino kati ate waliwo abaana mu katale owino ennaku zino batunda middo kayayana kabawombo bali mu kikubo wali baguzuddemu bagunoga everywhere naye abakazi n'abasajja mpayo kayayana awo mpayo nankane awo wewuunya bagenda okuddayo bali basatu ogwo gwe mugaso nabo ge baasisinkana gwokimanyi nti abantu ab'omugaso babawa ssente nyingi kituufu wali okitegeddeko value balina value ab'omugaso wa relevant actually ekigambo relevant kiyitibwa makulu abakola amakulu kuba bwolesa ekigambo value then omugaso nagotino guyingira ate era kyekimu gwe muwendo amakulu omugaso gwe muwendo kati nabuuza abantu era nabo nsobola okukubuuza lwaki bakuwa sente ze bakuwa lwaki tetuwulirangako nga weekyanze ogamba buno obukadde obutaano bwe bampa sikyayagala kubanga okusinziira ku mugaso gwe ngenda okuleeta ndowooza wootuukira okuga nti zino tezikyamala sikumala tetukolerera nakumala tukolera ki affe tukolera bintu bya waggulu bisinga kukumala nkugambye bw'obanga yo delivery nga byowaayo bya waggulu lwaki bambalira ezimala omanyi bajja babalira obusente mu kituufu ekyo omuntu ajaga nti bw'oba ova wano ng'ogenda ekawempe luba 15 kati bwe mbalamu nezikuza taxi zikendezaako nga 10 ezo si 2 mitala tezikumala ate lwaki oyagala bakongereko zikumala okugenda eka n'okudda ne wano nkuwengayo emitwalo 5 egyo tekimala bajja kubalira kubanga nabo balina ekizibu abantu babakuza lwaki ku mirimu nina omusajja omu yanyumiza story nali ngenza okwogera nabo naga nti pasita Mayambala mukama waffe simwangu omusajja simwangu najja wano nga sirina baana kati nina abaana 3 tayongezanga ku musaala najja wano nga sirina wasa kati nina n'omukazi ne sukaali alinnye usa namubuuza nti abantu babongeza lwa bizibu bibalina oba lwa value oba lwa mugaso gwe bayongera okuleeta now
going back ffe mu bulamu bwaffe ogenze mu secondary ngenze mu secondary olwo ngenda okwambala engato naye sitooli eri awo nga sinagenda mu secondary kino kikintuusizzaako njagala okwebaza maama nakandi nti ffe bwe yali atutegeka yatutegeka nga tujja kukola amakulu yatutegeka nga tujja kuba n'omugaso yatutegeka nga tujja kubaako omuwendo okitegeera kyegamba waliyo ebigambo bingi okukulaga mu maaso awo ebiri mu famire eyo ojja kutya otandika okulowooza lwaki abantu bendaba bali obubi bali bubi lwaki bendaba bali wansi bali wansi lwaki n'abali obulungi bali bulungi tewetaaga kubanga ova gindi kubanga omuntu anatuga nti omanyi fe abava egindi hawe oba omuntu alitulowoozaako dde bwe tulifuna gavumenti eyaffe tuliwommula ebyo biyinza okuba tebigenda kubeerawo mu mirembe gyo abalala batayaya mu kibuga gavumenti yaffe bagijjako kale twasigaliraawo naawo nze waliwo ebintu byenjijukira nembyebaliza mukama nze nkubuulirira Walusimbi nze ndi fully equipped for this generation ffe tuli bategeke ab'omulembe guno kubanga nze maama ebintu bye twayitamu byala okuzzaako emabega nze bwe natuuka mu kyokubiri angenda mu kyokusatu essomero lyaffe lyakazo bagita infant abasooka ekibiina ekisooka ekyokubiri nekyokusatu ewaffe waliyo ebintu ebyewonyesa nti twalinga ku lusozi wagguluggulu okuva ku primary 4 paka ku P7 ng'ate bwe bali wansi waliwo n'akatemerero kyekyabaawulanga nti bano bali mu lower classes ate bano balinyeemu katono bali wadde kati nze bwe natuuka mu P2 maama ng'asogola omubisi ogw'engalo n'aguteeka mu kadomola n'agumpa ne kabalagala ng'amutunda ku ssomero primary 2 eyaggwerako fulumya ne bano ku break bwe twabanga tugenze ku break nga nze mba ntunda kabalagala odda mu kati wali wansi abaana b'abagagga be bawaamu ku ssente oba bali obulungi nga nze nzibanonako ku ssomero nzibanonako tutuuse ku ssomero kati mu break awo we natundiranga omubisi bwe gwasigalangawo ne ngutunda ku lansi oba amalya g'ebyemisana ne nkwanawo n'omukyalo owo akyaliyo bamuyita Blandina mukyalo mukadde nnyo kati njagala olabe skills z'obulamu ng'omuntu akula number 1 nsobola okwesigibwa ne kabalagala yes I can be trusted ne kabalagala abantu bavudde mu university nga bayize okugenda okukola business nze nalina emyaka 8 ng'okola business nga nkola business ya kabalagala katukomewo otandikirawo tuwaye tukyagenda maaso ndi ne Pastor Evans Mayambala musajja muwandiisi wa bitabo alina ebitabo olina bimeka ye kati 10 biramba ebitabo 10 tugenda kukomawo twogere ku bitabo bino naki kyayagala okutubuulira ffenna bannayuganda ng'ayita mu bitabo bino katukomewo